Ndongo yasaze Geniero Zamba. Endongo yasaze Geniero. Geniero Zamba. Geniero Zamba yakoze shona agirabira ye n'abazungu bana balamube. Naludde okulaba endongo esala mu Uganda. Nge yasaze Geniero. Nakabye n'amaaso gano gazimbye ndoza mugalaba. Amaaso gazimbye. Bangabe network tewali wano. Mumpe ku wifi mkamoja. Abantu bali ku TikTok bagatwali network. Geniero yafunya abazungu, omuzungu omu mukyala we. Muganda w'omuzungu bwe yajja naye babiri n'atana abawala babiri balamube beyavira nabo kukulia kakati Geniero yalemera mu traditional economy yalemera mu nkole enkadde edda yayimbanga koyi ebikocho yajja wange nakimuluse ruweru byangereranga mu myaka gy'enkumi ebbiri Geniero yakola ki kati yalowooza omulimu gukyali ku koyi n'agaana okwa advancinga bano abaana ba gravity bakyukani bafefe busi bayimbi ba hip hop twabamanyira mu hip hop naye bakwata evolution they evolved from koi music from ebikocho music ne bamanya nti audience kati ya dance hall nti gravity akuba enyama erimu egumba ngeriwo mudigido biribi hip hop byamuleta namanya kati market kiyendimu nakaka nkube na lumanse embaga ya Isima Namina ne muwala wa yigo okogera jana uli embaga ya Isima neki Namina kati Geniero yali atayina amalala kyona neki ya kyali kyabaika stardom eyedda gwampuliza ku soga yo radio tambula n'omulembe kyobanze bajosigwa mba promoter manya nti muyimbi kyatunda shiba gwe ngenda naye sijja kutegeka kagologosi weno soka kwetegereza sijja kutegeka Matiya Luyima yalina audience ye emirembe mikadde kati Geniero losi yakoze bati yalanga okulanga yalanga yagezaako losi yakoze ayizo okufundikira nga dduse bweru bwe mwate mwaba descende z'abazungu nga kabiri kulia hip hop talina future mu Uganda omu amagezi ki ate ze ndamukoze amagezi gakoze kutegeeza oli promoter yamaze kunebuuzaako oli analyst kyoka nze nga bamagezi oli kumu discussing Geniero ave mu kuyimba akuze style tekyatunda ambaye hip hop ya Ghana navyo kimente tekeka nafuna ekyafunya navyo kimanyi emante navyo yayimba n'engoma enganda emante navyo yayimba hip hop n'amongerako style endala eza music supporting hip hop tosobola kuyimba hip hop nga tomu supporting nze current eyo ogomulembe gwa hip hop gwagwakuba baloki giant nti ebisebe baloki giant guno omuntu ino okukola n'amaanyi paka lasiti guno omulembe gwa lasi gu style ya balasi ebyo byakola ki byagwako kati Geniero kikyalina okukola nkyamanyi musajja mukulu kati asoke yesonyiwa music wa Uganda kwata mutegeera yakola ensobi n'agenda ebweru n'awasa omuzungu alooza ebintu bitambulanga Bulaaya tamanyi twanobosanga Kyagulanyi mu bbaala omuga Brad na milioni 2 yitako wali tukube Geniero ajja kusaba milioni 10 bano babebe kulu Chameleone Bobby Wine bamanyi market Chameleone mwasanga dabadanga amumanyi osolo muyimbisa ku milioni 3 bwasanga mu business nga simu kwanu gwakusaba obukadde 15 wona otakadde bulungi nti bamanya nti dabadanja mukozesa ku radio nyambe kino wana ankole boti leka amale gati funa milioni kade 3 za dabada njamufuniramu wali walala aida kumpromotinga nti keti yampadde ekivulu kya keti kinyongerako ki ti promoter wa amaanyi kati kankose mileage ya keti to outsource as a promoters bwe nakola ekivulu kya keti abantu bajja mmanya nti ndi wa amaanyi nga Geniero agamagezi takakola ki nti tamanyi dynamics of the Uganda market akyali kubiri be bamuwananga ku mirembe gy'aba radio bread and butter kubanga omuntu ow'amaanyi nti yandi Geniero yafunye abantu bawera 10 tiyandi budde abantu 10 ogiraba eyo kwegamba ali mwabali ku TV mulaba sheeyo nti industry ekyukidde ddala abaana bano kati gravity tasobola genda awo n'abulawo bantu bamumala aiduza sikujjuza ne bwatajuza tabulawo bantu kubanga alina audience kati fefe booster tasobola genda awo n'abulawo bantu ate omwana omulala yali omulungi yali munugi mungi lwako byokuyimba yabikola ki nti munugi yayimbanga music appealing to the youth ne style ya munugi si yakweraga munugi akoleka is a ghetto youth njagala omuyimbi yenna alaba bajje ku TV nti abantu bali bagalanya abantu abafaanana
ompulidde oli mu America oli mu America simanyi okuta akazungu mu kiwato simanyi hi bwana simanyi whatsapp warap kati omusajja tuli Busoga talina amanyi kigambo warap ng'oddamu warap oyo warap bamulira eri waabwe kati geni ero nze muwa amagezi ave mu kwemba yandibadde legend akuuma ekitiibwa kyekyo buli lwolwa mu kintu notomanya generation bwetambula oswala kati yaswadde luli abadde atiisatiisa ate saasobola waliwo nogera kibaita standard gross standard nobanga wakoma nga wakola ki wakona sikona sijja mutekako serimeti yakona nti kati yandibadde yebuuzibwako yandibadde akola studio ye nakola record label nga bwakola nasayininga abayimbi abapya n'abawandiikira n'abateka atasobola okufuna munyo okusinga nga yabende kubanga test ye yayitako kebe MTN yaleta enamba empya MTN yatandika na 0392 nevolve nga naleta 0772 nevolve kugamba ye MTN etambula na mulembe sawa zino bwokwata essimu ya 0772 bakola bange yazirwanako kati conclusive again abranding abaana abapya kubanga kyamutuuseeko omuntu oyinza okwetuka kwandoza yalina sente z'abazungu tuyinza okugamba nti yakoze roosi nga yafunye kubanga newe bacharity n'obulwayo n'omunyi enjaga ayingira n'obulwayo kale abantu 20 ababeera mu sho tulina eddakiika ina okujja mu bulanchicken yafunye abantu chicken yafunye batikitoka banne nebaza batikitoka mwe n'abawagidde chicken mwebale okulaga omutima ogwo chicken yabadde yakoze organized show naye ensobi gye yakoze taata we yageze ku stage nga atamidde nalabye taata we namba emu oyo omwagala nnyo naye namba emu kyeyakoze namba emu teyakoze kintu kiri mu mutima mubi okujjayo yabadde taata wa mwana yabadde with authority kubanga namba emu yazaala chicken bwe yali abazadde batu bamanyi nti bano abaana kati chicken alinayo buddeemu obuti omuswaza kati chicken naye alina obukazi bwakwana nga abulaga nti wakabi kati taata yabadde mu bya famire byakika bw'ogendanga mu public place not the audience of your son otambuliremu kati maama wa chicken yatambulire ne audience ya chicken yeswaga namba emu yazze nga yekubiyawaamu ekubidde ate nga nekyabadde amugamba kituufu nti taata namba emu yabadde abulirira chicken nti omusajja taba na mutima gwa butiitiizi naye ng'ate kyayogera chicken ensonga za Rwanda yamanyi obuzibu obuzikola ki obudirimu taata yabadde mutuufu n'omwana yabadde ki ekintu kye baakoze kyenjja okunenyamu chicken yakoze by'okuggyako ebyuma kubanga omuntu omukulu yandibadde agamba bwati nti bannange byonna ebyogeddwa si byange bya muzeeyi wa notomutyoboola ontegedde bulungi eba disrespect omuzadde omuleka nakola kasasiro we yenna gwe ng'omwana omugezi n'okwata akazindaalo bafaani bange embebaza okujja ebigambo byonna taata byayogedde sikola lutalo ku stage yabadde so disorganized kubanga wadde taata gwe wamuyise ku stage alina right okwogera kyayagala tewamuwadde script nti alina kwogera kino naki mpuliriza bulungi kyekugamba njagala dabadde oyiga okuwuliriza nti taata byandize nagamba nti chicken olina akatima akanafu simanyi biki omusajja gomuleka n'abimalayo respect him naye kwanalabye chicken taata maama n'omwana nga taata bamuyise nga third party kubanga yamaze kusaba permission taata tumuyite iwayinza okuba nga oli kibonera ku stage aye ng'embeera eyo eriwo okuva ewaka era bibakuva waka naye kakati mu public wali kibayita public relations oleka namba emu nayogera ebintu bye gwe ng'osirise nte tulina katima toweetonda tokola ki mbuusa n'okubuusa namba emu siyazaala chicken nga balina akabadi ke bazanya kubanga chicken yabadde alina okoleka kitaawo ayogere kasasiro wena gwe yabadde akola ki then gwe okwata okole disclaimer ogambe banyabo ne basebe abatulaba ebigambo byonna ebyogeddwa si byange bya taata era yabivunanya owadde owangudde naye sikumusika ku kazindaalo nga mwana muto ne mukola ebintu bya ghetto ate jjako ebyuma gw'omuleko olinayogera byakuba gwe wamuyise. That was humiliating. Kubanga kati yaswadde namba emu bamuswaziza nnyo. Nalebe video nempulira nga I feel so disgusted. Taata omulekera ekitiibwa kye ngaani? Nga muzeeyi. Kubanga oguma ye taatawo. Bw'osala taatawo nga ayiwa endusu mu public mugumire. Aba mulala. Bw'osala taatawo nga mulema mugumire. Bw'osala taatawo nga musiruguma ng'olina kubeera mu defensive. Ate abantu bandiwadde nnyo chicken credit. Abakubutamu gyako kubanga that humiliation. Olese omuntu ku stage
omujjeko akazindaalo ojjeko ebyuma. That is a sign of great disrespect. Ayinza okuba ng'enkuza gye baamukuza ati kakati Chicken amanyisita ne n'omwana tabasita mu maaso g'abazadde be ekireka mukikirize mu kigaani otegerako kawo nalebe nga namba emu aswadde nnyo yamufudde lo nnyo zamagezi gwakunoonya namba ndala gyamwetondava mu ebyo damage already done. Bano abaana mubaza ne baba ne stardom. That stardom. Kubanga that stardom before your dad womuleka akole kyakola ki? Anti wogigemu fe Abaganda omuzadde tasobya. Ekyo nekyo. Nze ndi Muganda nze mukasa. N'abasoga omuzadde tasobya. Omuzadde ne bajja nakuba oli mu public oguma. Olaba president wa France akakazi kali akalukanyala akakade kamukuba oluyi n'asaka busese. Olaba omukazi akuba president w'ensi namba France n'atamuddiza. Who is Chicken okujjako ebyuma gwoli kuswaza kyaswa namba emu yaswadde nnyo. It was such a big humiliation. Okay. Okyagedde bulungi naye nga twebaza batikitooka okuwagira Chicken noonya namba emu musootinga ebintu byammwe ate temutulaga weaknesses zabwe mu public. Ebyo bibe mu kisenge kubanga taata asigala taata ne maama asigala taata. Waki nalabye Chicken maama w'embooko maama wa Chicken akyali mwemba genda na 3 mpuliriza tongoba saagala tongoba bwe mbanga njogera tongoba leka mmaleyo point yange leka mmaleyo toma tongoba eyo mbaka takupapya nti maama wa Chicken oyinza ogamba si yazaalani era naye nti obulungi bwa maama nafuna nambe mulungi sigambe nambe musajja naye kakati obulungi bwa Chicken yagatta obulungi bwa nyina n'ekitaawe era kati kayina okwekuuma endwadde zitwala abayimbi kubanga kayina hybrid kubanga maama wa Chicken naye bw'omusanga omukola ki ebya Chicken obiza ku bbali n'ogamba tugende tuzze ku Chicken genda mu bulango bijigiri abali kutuwuliriza ku Busoga Royal Radio n'abali kutubona ku Sanyuka TV ndini Bajjo bampadde ebimuli wano bampadde ebimuli byange agambye ne programu esinga okusomesa mu Uganda mulabe ku ddaba lyange obuuze ku bantu abantu bano bangi babuuze kusembera eno babuulize yoyo babuuze basebo ne banyabo mundikirize nsobola okuba nga mbalamusaaku era mundikirize nsobola okuba nga mbeebaza okutugoberera Bajjo mumuneebalize wairambisaamu egaali but he's a good person ekyo kyonsobola okukyogera without fear or favor. Amaina gange nize Dabada Yusuf nvalidinda gyenkolera ku Busoga Royal Radio ate nga nvana Mutumba gye banzalira, that is still in Busoga sub-region. Mwebale ino kubanga mutugoberera. God bless. Mwebale kubanga ate muli oyo ye presenter Dabada omusoga mwene naye Bajjo abitegera mbidi mwana. Everything you said is true. Rashida Salimu Asime Bajjo is my man. Tinga sikutegedde mani husband my man simanyo bategeeza ne program ya leno tugenda wakambwe mumpaana wana wano mugenda kunvuma maaso okuba mazima merere atayina data ava ku TikTok atayina data wesonyiwe program kubanga program ya lero genda kuba bagiyita lubaluseewa mumpaana ne manyi maaso mugenda kunvuma ebitama nyoko agaye Bajjo my dad kala bene emboya koko sitawe Bajjo kiriya man tulina producer na mujema mulabe ku lubuto lwe olunene buza ku bantu wano bakulabeko. Hello Sabo tesa Bajjo oliyoja right Chicken kamalo ku blocking kino kikoko wa stage wemula sagala abantu bawemula ku live eno inda bera ko malo ki blocking nga mula basimanyi koko wa star kasto wemule no live tebagikukirizaako block. I've blocked the idiot. Sabo yogera ani. Sabo yogera kati live yange tebako bigambo biwemula ko internet chozi babera ku. Sabo tesa yangu. Wachito wasa mama wa Chicken nofuga tata Chicken. Step back. Omumpa de mama wa Chicken. Ndaba mukazi mulungi akusana. Ekyo kituufu naye mama ayinza okuba mufumbo gyali. Kati eba bajjanga kati gwe Bajjo kulevo gyoliko kyategula baka abasajja. Sikyategula. Sikwana baka abasajja. Sikwana baka abasajja. Abakazi bangi. Ndi ku university esinga abakazi. Ndi mu Uganda wasinga abakazi. London sikya maduga. Batugamba oli mukwano gwa gundi gwa Chicken shira price gwe tata omwana gwe tata fantastic
kana akadoga akato sira price mukwana ngakaga akatonda yo balamu yabipekawo sira bangana wa ngejikafana n'omugwe okweba kasita dread nayo loza kako wetondera omukazi kigwemba netondera shira price yakuzalira mwetondera neto kyagala nenda shira price mukwana ngakose simuzala ngadamu furu lwakimwegana abakazi mulujjudde ogana kina tuli kuguna toya samaki kali kiwogana ki wamma sikwana ngakushira abefuru figa sibakwana ngako Rufiga nze sigwenjogedde ngambye ono kubanga ono ina n'obujulizi nti bumuyinamu omwana simuzala nga munonya sina price akugenda tondisa matugambo yeke ku basajja bonna abali mu ggwanga lwaki yeesiba ku ggwe nga tekikwebuuzaako mbirowooza bakemiko ya balamu waliwo minisita bamuyita balamu ayagala nnyo okunteekako buli kibi mu ggwanga balamu bamulina obutakanya nga mukayanira shira price ate balamu asobola okuba nga yakwana shira kwa balamu buli mukazi gwamala okulya musiba ku nze kiyinza okuba nga yakulaba naye ewantu oba gwe wategesa ekivulu kya kikeni kuba engeri obuda gyowaana maama we ate nga kya exiwo ate obadde ki musajja otegeeza ki nera mbadde mpa analysis amu analyst era ngenda kuwa analysis nyingi masa wetulaga buli kimu ngenda kiwaaka analysis okukola kibaita public insight nkyogeddeko omutuuzi w'ensonga okkiriza nti shira price mukyalawo okkiriza mu linnya lya Allah mu linnya lya Allah sikwananga kushira price wadde n'omukwatako ate ng'obedde owaana kivulu kye lwaki obuzaabuza eggwanga mbadde mpa n'ekivulu kye kuba kyanyumye ng'ekyagundi tokyogeddeeko ono wesaagala kwatula nnyo nga tokimazeeko obudde kibijigiri gwe tudda ku kibijigiri ate jeneero bwe tumala wasa tugende ku kwewandisa kwa Museveni geneero kyentandikiddeko anti omumazeeko obudde nga bw'omazeeko eno eyashira price ne chicken ati gweoyingidde ndi kuyashira price kale nzikiriza za buli kintu ekyabadde mu weekend ngenda kyogerako tutandikidde ku mulambo gwa Mugema ne tujja ku geneero ne tudda ku chicken ya price yese bwe kibadde kale kankulekere shira price mubeere bulungi tumanyi ali mukazi w'omoloza nakubbako omukazi si mukazi wange naye mukazi mulungi saganya amanyira abakazi balungi ate mumanyinnuma era nange shira price mwagala naye lwakuba si wange jankuwa enamba y'omukwano jintere mu kabox era nsobola n'omukwana wano n'okashayalinga n'olaba oba naayita soke mukuwaanire tobube muwaane sijja kuwuba muwaane shira price nze buli wenkulaba bwoti ng'ozuukuka ekiro oyita bamaada bannago okimanyi nange kenyininyini mpawamukiramu ebirowoozo byonna ne biwunga nze omukazi amazeeko emirembe eyo buli saa mandowooza ye kiro na misana ndowooza shira price ku makya olw'eggulo so kati bwendaba abantu nga mmwe bajja abamwemanyiiza ate kinyiiza kindabikiza ddala bubi ne kasita omweganye kansubire ekiro tomunoonyi okwana kwewammwe ovaawa obeerawa oyogedde ki anti gwe toyinza ate nayiga nakwana mbuokwana jukira kali tonayiga nakwogera mu kamera tomanyina kubakwana mukazi mbuoyiga okuwaana tuli ku TV mwebale kubanga ate mukali walala niffe programu bajeeta obiwulire buli lwa Sunday essaawa ina paka essaawa tetunayiga kwogera nabada Yusuf nini bamuniziza wano so ogenda oyiga okwogera oyiga okwana tanayiga kukwana awaana bintu awaana mushira price tanayiga naye bakwana musimanyi maada alinga aliko lubaale kibadde kikadama nga kyekuba kasabu kibijigiri bane twebaza abalabi basanyuka TV ne programu eno twawa kibijigiri mayire gite mwatuswazizza era wonna abantu bonna munnebaziza okusupportinga kibijigiri nze omuntu gwe nnyamba ye muntu aba n'empisa kibijigiri talina buzira twamuwa 2 hours ku busoga loyo neki era okawokawo yalangira ekintu ekyamaanyi ensi netegera nti alina sho yafunye abantu be 15,000 kadongo kamu n'anyuma actually sho ya kibijigiri yabadde namba 2 ku Sebatta sinalabako sho ya kadongo kamu yanyumyenga ya kibijigiri abantu bonna bamwekedde bakapapa walukagga bamisaki abantu babera mu ddembe ne banyula enkyebaliza nti programu eno y'amaanyi tulaba asolo gijjako n'afuna abantu abo
netumulanga ensi yonna nemanya nti kibijigiriza. Only 2 hours. 2 hours twawa kibijigiriza zakyusiza omulimu gwo. Era naye yankubidde neyeebaza Sanyuka TV, neyeebaza ate alina enamba yo, neyeebaza Busoga Loyo, neyeebaza Bajjo ne Dabada abamu wa program. Naye tetukikolera buli muyimbi tusinzira ngeri gy'otambulamu. Weeyisa otya. Tukubeererayo tutya kibijigiri yafunye abantu era musanyufu. Era mu kadongo kamu yayongeddwako bulandi. Kati izeriyo mwebale kusima kibijigiri nga mulamu mbane mbebaza sitera nnyo kwebaza naye mwebale kusimba musajja oyo nga mulamu kinalimba gamba nga tuli naye wano nti musiima nnyo abafu kibijigiri mwamusimye mulamu ate yo ntandikwa temusaba akoleyo ku shenene ne Busoga bamwagala era saa yonna agende Busoga n'ennyimba ne batayongerako abayimba dda ojja kwevumya abantu bajja kuvuma ku TikTok waliwo abantu nga tebakyetaaga kwongera ku nnyimba bazibuzibu kati ayongereko kyayimbe kikyatayimbangako waliwo omuntu kati Maddox Sebataba Misa kibamala Bajofre Lutaya bamala Babebe Kulu bamala Babobi Wide bayitaga kuyimba nyimba ki tugende ku mulamu obudde tulina butono Mathias Mpuuga noziza mu politics esha demo tali mulamu go tulese mu entertainment tulese yoki tali kya tulese yo kyonna buli kimu tukyogeddeko Jeniero Zamba tumwogereko ekivulu kya musaze chicken kati banange wano wengenda njagala empapula gamba president gunda ayanguye empapula ngenda kusomesa Mpuuga tonyiiga aida soko ite banete empapula omukulu Masias Mpuuga beera ku live eno Abedi Bwani kabera ku live Abdul Sereko yabaire Muhammad Sereko kabera ku live yabaireyo banange wengenda wazibu wetago bongo njagala kuwati soko sabe ntumye empapula kanyo mune kacha ingense Mathias Mpuuga tubitegedde empapula nsome nve ku state ngende empapula kikole mu wandikanga kati ngenda kuwandika ki wandikanga waliwo wandise nebyo wano wetugenda wetaga bongo byo wandise nebirungi osobola okwizamu wa kulukuniyo ate nkulukuna so wandika kakati President Museveni olunaku lw'ejjo yeewandisizza njaga kizimba nga nva ku Museveni ekyampuuga tukituukeko olunaku lw'ejjo pulezidenti w'eggwanga yagenze ku NRM ne yeewandisa ne bakyamaani ba zi disitulikiti zonna aba NRM nalabye ne Majambere nga yambadde ng'abasawo Abaganda oba Archbishop waliwo omusajja bamuyita Majambere ayambadde ng'abasawo Abaganda ne bagenda ekyaddondo naye omusaba mukama waffe omukulu w'eggwanga nga mukuwa ekitiibwa ekingi nga pulezidenti w'eggwanga tosobola kuyingira mu kazigo ka NRM kwe weewandisizza n'omala emyaka 40 years njaga tugenda empola wano ngenda kusomesa mpola ayagala abeereko ayagala aveeko emyaka 4 n'oyingira mu kazigo kali ak'ekyaddondo nga ne Kyagulanyi yakamulamu opposition emyaka egitawera 4 yazimba flat kutaka mu Kampala wakati n'ateekako compound ng'asobola okwaccommodating abantu abalala omutwalo gumu wali ku National Unity Platform naye omukulembeze w'eggwanga ayina budget ayina abayinvesita ayina omusaala ayina gavumenti ennaku zino gwe nanyini wa parliament kino nkyogera mpola n'okyama mu kazigo n'obula ne bw'otuuza abagenyi bo ne yeekweka mu mmotoka zinde kiru biswaza abagenyi bayimiridde president ne yeekweka mu mmotoka nawanika mu n'aswala kampeni agikubira ku mmotoka waggulu nga kino nagatai omusajja yali badde atuuka ku reception n'agenda ku boardroom kasobola ogenda wa Trump n'olaba ogende wa Ruto agenda wano wa Kagame Rwanda watono kagamba bannayuganda bawa president Museveni obwesige embewunya entegeera yammwe tulaba tasobola kuzimba ofiisi ya kitebe kye anazimba ate eggwanga alitambuza mu ngeri ya kirabadaba style kugamba kwanga nakabya amaziga amaaso kano manyize manyokabira eggwanga lino nenkera ku makya nendisabira nze buli sawa mwenda nkera kusabira Uganda Katonda atuwa omukulembeze amanyi omulembe ogutambula Katonda atuwa omukulembeze wa disrupted economy atuje mala abakulembeze balime emwanyi tunda nakabya amaziga ng'omusajja kyankoze bulungi omusajja najjako ko NRM wafugidde emyaka 4 ate bakyapangisa alisaba uli ate kankwa information anti Bible egamba omuganda ngenda kuwengero 2 Bible egamba alibo omwesigwa mu Katonda mu kinene aliba mwesigwa omuganda naga nti akali bakendo kalabira ku mukondo ng'okyapangisa woofiisi nga tunazimbawo na kizimbe ogenda kuyamba otya Uganda eyina ebizibu ebinene nga bino ebitono bikulemye solovinga njega tukozesa logic and common sense njega tukozesa logic and ki olaba talina bulumi bwa woofiisi ekyo kikolaga ki njagala njogera empola kitegeeza nti there is no NRM mo
after the departure of Museveni. That is the assumption. My assumption and my opinion and my allegation. Nti NRM teliddamu kubeerawo. Kana yakimanyi nti sawa yonna yeegendera. Olw'omutima gwe gutali mulungi NRM agijjewo. NRM would have been the best historical political party in the history of Uganda. But due to its disorganization, it will be no more after 5 years. Nagambye lero njogera mazima atayagala nti hawa ayagala kola kyoyagala. Which means after the departure of, because this President Museveni is going, gomanyi ati nafamu byobufuzi. Omanyi ati sironda. Nze katono yandega nga Museveni tacha agenda kino kyekisanja kyekisembayo. Ne bwana aba ayagala atya, ne bwana aba akoza atya, takomawo myaka mirala 5. Yena izo kubanga ali plan ya transition. Transition. Ne kati yekintu yakola ki? Ne kati the grassroots emirandira gyazimbye. Tekyafeveringa President Museveni. Kubanga tamanyi na bintu biri mu nsi. Kati okimanyi nti ewammwe emayuge. Ndi wana mtunga. Namutu ngamba emayuge. Kilo y'embizi ya 10 emayuge. Omuntu alunda embizi ye. Wajayo wabu. Inagendayo. Sigula mbizi ndi musiramu. Nenda amatu benagendayo nayo. Kati bwona biranga ekitundu ekyo nti kinaku. Butaseera mbizi. Okay. Nga kilo y'embizi egula 13,000. Oba gisubula mmeka musajja wato bagisubula 10,000. Oba na yitunda 5. Kati level y'obwavu bw'abantu bw'emayuge n'ebusoga. Chekikulagadde one of the best failures of the NRM government. They don't know nti eggwanga lya bantu badako. Ate is comfortable saying ti Uganda etambula bulungi. Because these saturated beliefs ezimuweebwa bagenda ku kintu kimanyi World Global simanyi PPI. Bayina simanyi World Global Index biverimba. Baloza Uganda eri bulungi. Nenga mukatuna mugulu abantu banaku. Bachoko kwe babesi. Nkuwadde example oli musoga gende mayuge kiro y'embizi eteba ku 14. Njagala omuntu akubese mukunaga ndi pajalimba. Sisobola agitegeera kubanga oli musiramu. Kakati tekigaana kubuuza bagirya. Kubanga banasinga mu basiramu buza. Tubuuza ku kiro y'ennyama. Kiro y'ennyama yinza kuba yeri ku 12,000. Towakana. Kati abantu kiraga obwavu ti President Museveni. Alwaki abasoga bamukyawa. Tamanyi nti ekizibu ky'abasoga bannaku. Abasoga bangambye manyize ndi wano ntuusa bubaka bw'abantu. Nze ndi nabbi ngenda. Bangambye nti ebimu ku byakyaya Museveni abennyanja abantu basubulanga ebyennyanja babakuba emigo ne bajeddiza. Ekirala takimanyi. Achidi. Ne bangamba nti yakayisa etteeka ly'ebikajjo. Naye etteeka nga lyakayita era abasoga bakyasafalinga n'ebikajjo. Ekirala takimanyi. Achidi era yabale yankalisa. Talina kyamanyi gogo Museveni. Yabale yankalisa. Talina kyamanyi. Kakati nga tunamanya bizibu biruma abasoga. Mpuliriza. Gomanyi nti yaba meeting ne bayambibwa. Njaga tuli ku radio ya Kyabazinga. Bana ennyanja yaterera. Njaga yogere ng'omusoga. Ate tulina olina gundi y'okwesimbawo. Kandawe which chairman will be? Ennyanja yaterera. Bajjo. President. Ennyanja yaterera. Lo yasembayo okuba ebuyende. Nkubuuza ennyanja y'ebuyende yaterera. Yasaba dialogue n'abantu ab'amaadi batyame basala amagezi nga ate kakati nga amagye ge gawamba ennyanja. Aba kati bakiyita playing on emotional intelligence of the people. President Museveni soko mpulirize musajja gwe. Soko mpulirize. Kati President Museveni buli 5 years abayo ne byabalimba. Yefula nnyo active mu kiseera kya kalulu. Ebyo nabyo byakunoonyezaako kalulu. Tibitu. Ndi Museveni abafuze emyaka 4 nga yamanyi nti bannayuganda bawumba tuutu. Njabalimba nga ne opposition kitandise okukola. The politics in Uganda has become a business. We don't have no more nationalists. Nationalists. Tetukyalina bantu ba mwoyo gwa ggwanga. This thing Museveni yayigiza ba politician ebyobufuzi. Tebuli myaka 5 ng'okulonda kutuuse. Mwefuule very active. Mujje mulimba limba bino ebinaku ebiwumba tuutu. Mubiragente mugenda kubiyamba kumbi mubizanyira kuki. Kati ye tactic ya Museveni tebukalulu atuukiriza agezako tuukiriza byabakoze eki. Okumanya tayagala nsi omusajja ono nti amala emyaka 5 ng'ali mu kwekyakalira. N'alanga buli emyezi 6 najja ne yeefuula mbu abalumirirwa. Bwe mutaabuuke bukodyo bufere bw'abannabyabufuzi buno. Bannayuganda mugenda kubona abona emyaka emirala 10 nga muli mu oye. Nze nkyewunya nti bannayuganda be baliko ekizibu okimanyi tebakyayaniriza President Museveni. Okimanyi President Museveni alina obuwagizi. Yes, bamwenda. That is the weakness of opposition. Omanyi lwaki? Nti
bale mu okumanya bale kubanga ninaka bagamba before you attack your enemy first know his strength ngoka ali kulumba mulabe otegeera wali nama obuzibu fu abafuganya government we fail to know the strength of president netugano muyigirako netugogana bugoganya kasi strength ya mwami Museveni esokeri mu bulimba he is one of the habitual liars strength yo kubiri aina abamu yokumga bali maniacs maniacs kalina koga luzungu lutufu nti him being a habitual liar he know how he handles these people kati sawa zino Museveni osobola mukuba olugina gaba kubana wano osobola muwa mananga atata temako kutukuma okumungu kuwadde that is the president twagana okumanya obulimba bwe kakati arrange the same case atuganya okumanya obulimba bwe opposition no opposition abafuuse nga Museveni eshenda ulechiri wa kakati tuino obudde nkusomese jamaiso bino byo kabaju yagenze kusomesa acheka ikubyo kujja ezo no prof agaga mwana ajibulanga jambo kwa wali masa twenda kigenda na abiri bwemange na mugambe sijja kufaayo ali kubona mugamba twenda kigenda na meka this is a very sensitive topic sagala jite matema okay him being a liar asomesa na opposition okola ki okuba kati ekibalo kya president Museveni byamanya nti nimbye banna Uganda era ngenda kubanga kiriza Uganda Museveni agenda kudda mu ayitemu yes sir ekibufula okuyita opposition tekoze strategy emujjako so when olikwikiriza nti agenda kuyita sio akolera ku TV talina maanyi naye nti Museveni muyekera nti tactics zo buyekereza obulimba n'okubanga bali maniacs bali money minded n'okuba nti akiriza enguzi nebeera mu ggwanga n'okumanya nti yagulagula double opposition bonna kyekigenda omuza mu ntebe Museveni tali yekka Museveni sente zaateka mu opposition nyingi nnyo ze zimubeza mu ntebe dabada bwe manku wakyayo noonywa osobola okugamba nti bajjo osobola okumpita omubi nti olunaku bannayuganda bwe tulikyawo omusajja ono ebyaddala ne tugana okubeera participated in any of his arrangement participative in any of his arrangement ne tumanya nti this is Museveni tetumwagala tetugenda kwetaba mu kintu kyonna kyeyalinamu mukono Museveni lwalivaako point number 1 okay olunaku tulimanya nti Museveni kasaakuteeka mu kazannyo ke gwe muzivuga kutatula ku simu nga nsomesa nti akazannyo ka Museveni ke kaluwa kwe kwagala parliament ye gyafudda nakiro kankuwa ekyama nti Anita Amongi akoze emivuyo mingi naye one of the best achievement of Anita Amongi kwata parliament n'agigabira Museveni Museveni yanoonya ekirooto kya Museveni mu bulamu bino mbyogera from deep point of my heart yali yayagala okufuga parliament and he has achieved that Museveni tafayo gwe basente ngabo oyagala separation of power toward separation Museveni is the center of power nti gwe Anita Amongi ompadde parliament and one of the major activities Anita Amongi yakoze Anita Amongi yawolaba opposition kuba olese sente alina sako buli opposition reporting Anita Amongi ati bino ebyama byenjogera ne munyiga kakati Museveni nga akya controlling opposition nga ajiwa ne ku sente n'ajiwola nga Anita Amongi yakwata parliament n'agimugabira kati Museveni is the ekirooto kyali kyakufuga parliament ti Uganda gwe njagala ombulire dabadanga tuli ku leediyo kyabazinga parliament kiki yambye omunaku achao autunenia kati tunajja bannayuganda era nga nakulaga ki bannayuganda balina kufa eggwanga okutereera ffenna nawe ngenda kutuukawo ompulira bulungi Museveni Anita Amongi ye muntu gwasinga obutayagala ku mutima Museveni yasoma obutabo amanyi okukola n'abalabe be naye omulabe ono mufunamu ki dabadde ono mubbi muli wanguzi kikyayogera tekitali kuba opposition baana bato mu politics oyogera bogezi na minister bagamba yalidde naye opposition yawo teri serious yagala buyinza magana na kulumbe baole haga bakati yalidde yawadde haga ono ya meetings atayewa simanyo ni bali mu byakito bo bali mu kabampani naye Museveni yasoma mathematics ndi Amongi abbi akoze buli kimu ne angasaaki yampa powers of parliament oyo kamulekewo kati bino ebibiina by'obufuzi kati nzija kubyampuuga manyi nkuzimbira story amwe professor DF simanyi ecological party simanyi peasant party simanyi ebibiina byonna nga bw'obiraba it's under Museveni arrangement gana amazima bajo kagakubuulire ne yabitayirewo andaba ku TV oyige ono mwanta ageza n'agenda mu bulango ne yabitayirewo kubanga ebibiina bino bibayirewo Museveni amanyi omugaso gwe bayita multi party system okufuga okwebibiina kye bayita multi party system is a business from the bazungu
nga bakikweka mu kibaita democracy multi party system buli mukulembeze Nsereko y'omulaba Mamadi Nsereko agenda kufuna sente president wa ecological Mpuuga omulaba president wa Mpuuga agenda kufuna sente Mao omulaba agenda kufuna sente buli kibiina kigenda kugabana kuki kakati ate kamba wekyama bali mukuleeta etteeka kino kitaba mujangane muntebako omukono bali mukuleeta etteeka nti bino ebibiina by'obufuzi bifunenga money sente nupu zefuna ecological party zenkaneneza Nsereko zenkaneneza Mpuuga zenkaneneza DP Mau yali mu nteekateeka ezo proposal Museveni yagisayinizeko omukono eno program yekuwa ebyama alina ababaka abangi yagenda osinga okufuna ki sente kakati etteeka erijja baleta amateeka abiri manyi teri mubaka wa parliament ayinza kujja ku TV nayo bagamba manyi bo nabo bali mu business muyagala omubaka wa parliament akukyawe mugambe gendo yogera amazima ku TV awajja kubanga nkadakati bampalana mbalinnyira mu luwombo kakati Museveni yakoze arrangement n'agamba nti ebibiina bya political parties byonna political party amendment act buli kibiina kirina kufuna equal share of money okusinziira ku diriwo basi alina owajjembe agenda kwenkanankana ne Nupa ina lead of opposition kale si business kakati Munnayuganda alaba bajja ku TV goyigaki soko sirike Munnayuganda alaba bajja ku TV oyigaki teri agenda kulumirwa n'abasajja bali mu business bo kati nze kankuyabe nkugula obwongo omuntu yenna bagambanga nti ndi mu kibiina kya byabufuzi omukubanga luyi tulina abalonzi milioni 18 abalonda bali bameka abewandiisa bali 18 abalonda bali bameka ratio y'abantu n'abalonda tebawula na milioni 8 kati kitegeeza ku luno abagenda okulonda bajja kuba milioni nga 3 abantu bakoye katemba nedda tuli ku mulembe ng'abantu bagezezaako buli kimu kye basobola naye tebalina pulaani eddako teri muntu ndabadde kankuyigirizamu ekintu kimu kye bayita revolution nekyo nkiri ku mitima gy'abantu nze bajjo sijja n'okwegula ku bantu kuba tebalina kye bampa era sirina kye mbakola ki nze NRM mu empadde eddiiru guno omunduli ne ŋŋaana kuba mbadde ku testing bakwano bange bonna bafunye sente nnyo ne ŋŋamba ne kale kanfe ku bwavu kubanga nakimanya nti change si ya Kyagulanyi nakimanya nti change si Lukwago change yenze change bana abantu bemberamu ene busoga basaba chapati kakati omuntu oyo babanga ku trust ategwe n'ogimenya mukatonda mugulu amenye ko omutima that's why nzija n'enkuba opposition kubanga zinze kimanyi na kirozaako nti omuntu ono bambi wakutunulira bwati akubona mu isu nakulaba mu essubi lebo limenya mukatonda ofuna ekikolimo that's why buli muntu ageze nali asendeza Museveni tali bulungi kati change eri mu mitima gyaki kati bannayuganda waliwo nga ffe babajja batagenda kulonda nga twagala enkyukakyuka eggwanga likole ki tufe tuwe tuli milioni nga 6 abatagenda kukola ki nze ndi mubali milioni 10 ezitalonda nekule mwabina mulala tiwalonda saalonda kubanga ndi mumbiri omanyi lwaki nga ndi mu milioni 10 ffe nga tetusobola katemba wa bibiina by'ababufuzi kati nga ffe twagala kibayita omugendo Mpuuga tula ne Kyagulanyi tula ne Lukwago Ssemujju tula ne Kyagulanyi nga twagale kubya mwaka faananyi ddabada nga Museveni Kyagulanyi yekka nga yavuganya Museveni nga mulale bali mbabiri ani awangula mu magezi go gwe njaga okisigire ekifa tebagezane batujjayo subanga ntandise osomesa nga Kyagulanyi nga tuli wano babiri gwe Museveni nze Kyagulanyi nga tuli mulesa ani awangula anze Museveni mbangula nze kati Kyagulanyi kakati kankuyigirize kino mulesi Kyagulanyi asobola okuba Museveni ne 85%. Naye kiki ekiyamba Museveni ti Museveni ajja kuteeka wano Mpuuga ateeka wano Nsereko Kyagulanyi ajje Museveni ajje DP ajje bagabanye percentage kati saawa zino kye bali mu kubala Buganda ebadde threat Mpuuga ajja Museveni badde bamukubanya akalulu e Buganda era Buganda yatwalira Kyagulanyi abakulembeze abangi Museveni naddeyo n'atuula ku ntebe bambi omwana ono tagira lera tusojju tagizana ajjako gundi Museveni naddeyo n'atuula ku ntebe ompulira n'abala tageza n'abala nkendezeza ntya percentage ya Kyagulanyi luli Kyagulanyi yafuna percentage meka mu Buganda ye yasinga kati okimanyi nti Museveni we yamanya ompulira bulungi nti situation ya Kyagulanyi eri Buganda n'atandika okuinflatinga Nuupu okujingiramu n'abaja naga bwendeeta Mpuuga kati ekizibu kya Kyagulanyi n'abantu be they undermine people
ate situation ya Museveni does not undermine people dabadde n'otandika n'abantu babiri n'ogamba Museveni tugenda kujjako ku City Square kusindikira Mamba n'abantu babameka naye ate Kyagulanyi bw'ogamba nti nze dabadde Kyagulanyi ngenda kuzabigirwa ngenda kuvuga Kyagulanyi akunyooma oyitaba mukulembeze omukulembeze tanyooma because Museveni alabamu engeri gye yajja nti yatandikanga Museveni yali asavinga Kyayi Obote yatwaliranga Obote paperwork Muzeyi Nyerere n'amwagaza Museveni lwaki tanyooma nti akola ne full figure n'akola n'omuntu buchamani engeri gye yatandikamu okuwamba Obote ate nga ziri gavumenti zaali z'amaanyi kati amayiti buli muntu ne bamuyita omusikawutu ne bakayita akavubuka akanako akabbi ne kawangula ki kakati ekizibu kya opposition yako wano nti mwanyooma Mpuuga temwasooka ku studying. You don't study the people and you don't study the books. Ugandans don't read. Mpuuga ono alina kye bayita Catholic Church. Abantu boolabye wa Mpuuga bakatuliki Masaka mpuliriza mbemanga njogera osirikanga kutoba na research zenkola research ayina Catholic Church Mpuuga mu bukodo bwe mu bufere bwe ayina byakoledde church n'amasomero Masaka kati ayina numbers zakendezako mu Catholic community ne babalukumi muva mu bino kubanga bayigumya bayina propaganda abagumya ompulira batisa abantu ebyo byokwegumyagumya ebyekisiru Katolina Dr. Bajja akwata mu kizimba tonyomanga omulabe wo yenna tonyomanga omulabe wo yenna omuntu anaaba ow'amaanyi tanyoma nayo kiba kiyenyi takola ki takino singa Museveni yali w'amaanyi andibaita kwata takomya oti nefunza Museveni ku mundu zaina ne Mamba yandibaita kwata full figure mu advisor kati weakness yo opposition Mpuuga ina namba zakendezako mu Catholic Church ne mu Buganda wakati the stronghold design nebiga abantu bagala build abo bagala bagamba ntono yakola ki nti omulabe ono wakutwalanga ko omuntu omwe balosi kakati Museveni n'abala kubanga jukira Museveni ye state Mpuuga ye state osobola mbikole lunga Museveni tabiri ompita musiru zikambiyogere kakati Mpuuga n'abala nti tukoze tutya okwegatta ne bansereko Muhammad Nsereko atamumanyi ye musajja ayina empikizo obululu mu Kampala Chairman Nyanzi yasobola okuwulira obugezi bwa Nsereko bagamba nti bajje tojja kuyita mu Kampala tokola ki era nga nza wagira Lewis Lubongo yaniraliikiriddemu kubanga Nsereko alina amapesa g'e Kampala tolina kooti gy'ogenda muwadde omuwangule tolina residing officer bw'atamanyi bwe yakoze statement n'agamba nti Lubongo yatagenda kuyitamu kyankubye wala nganza omuwangizi wa Lubongo ya kubanga nze Nsereko buli omu manyi amagezi gawe gali mu Uganda kankwena bwino kafulu w'omuntu asinga okubba olu bamuyita Museveni enamba emu namba bbiri omumanyi president Museveni kafulu mu kubba obulu mu Uganda ati ago n'amagezi ga kibbi namba bbiri gotozanyisangako mukwano Nsereko tomwepankirangako namba 3 Mpuuga kati waliwo omukwano gwange opposition gwe saagala kwogera bano gwange oli mukwano gwange oli mukwano gwange mukwano gwange mugezi kati mpoza kyenkugamba nti kati bwe mutamanyi nti bano abasajja n'amaanyi ge boogeza balina ekibawaga mukata mugula opposition egenda viramu awo opposition kati kiki erina okukola kati singa nze Kyagulanyi okumanya nalabye tumaleyo leka tumaleyo gamba yomaka leka tumaleyo nja kubyamba erabidde gwagamba maka abireke mugamba atuleke akale tukozese dakika tajja tupa tukozese dakika itano tuje mu bulamu tutandikira awo mu break tokatandika osomesa tatujjayo sebo okubya Nsereko